a'malu allati tadfa'u al-bala. Tugenda tunulira ensonga Allah subhanahu wa ta'ala kwasinzira omwana Adamu okubanga akugirawo ebizibu byolina. Tugenda kutunulira ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala kwasobola okusinzira okubanga akenderezaako. Ayinza obutakikugirawo kyonna naye akukendereza ku bulumi oba accident, n'agenda ng'akuwonya mpola mpola, n'agenda ng'akuwonya mpola mpola. Tugenda kutunulira ensonga zigenda bezi 5. Okala Sheikh Salih Al-Fawzan, tugenda sooka n'ebigambo bya Sheikh Salih Al-Fawzan we yabeera ng'atugamba kathira mina nnas, abantu bangi nga mwe muli naffe ffennyini abatudde wano, abantu bangi idha usibahum min al-masa'ib, bwe bafuna ekizibu kyonna, bwe bafuna akantu konna, bwe bafuna mu challenge yonna, yajiza, omwana Adamu abeeraawo mu buyongwe, n'abeeraawo nga teyeetegeera lwa kizibu kyafunye. Kathira mina nnas idha usibahum al-masa'ib yajiza, omwana Adamu abeeraawo nga ye bw'afuna ekizibu ayongobera, n'agala okwetta, n'agamba Allah nkoze eki nze era buli kimu nze, n'addamu kuba biwoobe. Bannange empisa oba enneeyisa si abatusookayo abalongoofu okubanga bw'afuna ekizibu alina kuba biwoobwe, alina kuyaziirana n'alaajabira buli omu ng'alinga ensaagi mazeeko. Wala ya'lamu annaha min indi, n'atamanya mbu ekyo ekizibu kyafunye annaha min indi, ekizibu kiva ku ye kennyini, faabeereetera ebizibu bye tufuna. Wala ya'lam annaha min sababu dhanbi, era nga tamanyi annaha min sababu dhanbi, ekyo ekizibu ekikutuuseeko annaha min sababu dhanbik, kiva ku bibi bye tukola, amazambi ge tukola ge tulemeddeko. Bwe kuba kubazaala ng'omulemeddeko, bwe kuba kwenda ng'okulemeddeko, bwe kuba kubba ogaanidde kubba, ekyo ekizibu ky'ofunye kimanye okuva n'olwaleero buli muntu kyafuna, buli kizibu kyafuna annaha min sababu dhanbi, kiva mu zambi ly'okola. Sheikh Al-Fawzan yongerayo ng'atugamba hafidhahu Allah, wal abdu idha farrata, omwana Adamu yenna idha farrata bwava fil ibada, omwana Adamu atandika okwesamba ibada, la budda min al-masa'ib, ayina ofuna ebizibu. Sheikh Al-Fawzan yatugamba hafidhahu Allah, omwana Adamu idha farrata omwana Adamu wava fil ibada, ku ibada, la budda min al-masa'ib, ayina okufuna ebizibu bino mutuukako. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala abeera ng'atugamba wama asabakum min musiba, teri musiba gwonna gubatuukako, teri kizibu kyonna kyofuna gwe mwana Adamu, tobeeraawo n'ofuna kizibu kyonna. Min musibatin, omusiba gwonna gw'ofuna, fabima kasabat aydikum, omusiba gw'ofuna fabima kasabat aydikum, guva ku ebyo emikono gyo gye bikola, giva ku mazambi g'olemeddeko, guva ku zaala gw'okuba, emisiba gy'ofuna, accident ezifuuka accident, ingudde enguutu ky'okugulu, biva ku mazambi g'okola mwana Adamu, biva ku ebyo by'olemeddeko. Allah atulaga halal n'atawulya halal ne haram, naye noyagala obbeeraawo wakati mutashabihat nga gwogamba bakiri halal oba haram, kannemereku ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala yatwawulirawo, Nabi Muhammad yabayyana bulungi ma huwa al-halal ma huwa al-haram, yabyawula. Abaana Adamu tulemedde ku bwenzi, tulemedde kubba ekuba kubba, naye ebyo byonna kimanye bigenda kuviirako ebizibu byofuna mu duniya. Fiizi abuze, bizibu byokola, byambyone byokola byebireetera okuba nga fiizi w'abaana abula, amazambi g'okola gegaleetera okuba nga fiizi abula. Allah najja baraka mu maali yo, mazambi ge tukola ge tulemeddeko.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت أبينا أنها تقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى الله سبحانه وتعالى تقام إذا كثرت الذنوب أما ذنبي غيتي يكم أنا دامو إذا كثرت الذنوب أما ذنبي غيتي يكم أنا دامو ينا بوبيلو نقول مدى حرام زارا فوس الزارا okula empiki efuusa empiki amadadu gafuusa amadatu olemedde mu haram. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba idha kathurat adh-dhunub ala al-abd, amazambi bwogalemerako ne gayingiwala walam yakun lahu ma yukaffiraha, ne watabaayo mulimu mulungi gwokola nga gukakendeezaako newala emirimu emirungi Allah gye yatulagira okubanga tukola. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatusomesaako bwe n'ogyewala amadhambi ne gayitirira walam yakun lahu ma yukaffiraha, ne watabaawo mulimu gulungi gwonna gwokola gubeerenga gukendeeza ku mazambi. Ibtilahu Allahu ta'ala bilhuzni liyukaffiraha, ibtilahu Allahu ta'ala bilhuzni liyukaffiraha. Allah subhanahu wa ta'ala agenda banga akugezesa bilhuzni n'ennaku n'ebizibu, kubanga wetufuna ebizibu tufuna ennaku mitima. Omwana Adamu bw'ofiira omwana ofuna ennaku mutima, bw'ogwa ku accident ofuna ennaku. Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuleetera ennaku ku mitima kulw'amazambi agatulemeddeko, kubanga anoonya omuddu asaala kale nkwese sola nkendeezeeko, omuddu tasaala. Bagamba kale omuddu asiibayo, Allah subhanahu wa ta'ala asinzire ku kisiibo ky'osiiba akendeeze ku mazambi g'okola. Omuddu agaanye okusiiba, byonna biganye. Ne wabulayo solution yonna ey'okutoola ku mazambi go geeyongerako obweyongezi. Allah yagaana okubba n'obba, yagaana okwenda n'oyenda. Bakazi bannammwe bafuuse bakazi bannammwe, tulemedde ku mazambi ng'abaddu. Bw'otolawo omulimu mulungi gwonna Allah subhanahu wa ta'ala gwayinzayisizaako n'akendeeza ku mazambi, agenda kukuleetera obuzibu oba emisiiba gifuuke emisiiba gy'oli. Leero gwagudde ku accident, leero sente zibuze, enkya akaduuka ako bakokyezza, ate mbu omusolo guguyitiridde, akaduuka bakasibye, konteyina egudde mu mazzi, ebizibu nga byetuumako. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala talaba omulimu mulungi gwayinza sinzirako n'agamba kuba omulimu omulungi guno kakendeeza ku mazambi go. Tetweyongera kukola kukozi mazambi, amazambi ne gayitirira. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukugezesa bilhuzni liyukaffiraha, agenda kukuleetera obulumi. Weba accident ogwe omugulu gumenyeke, bwe kiba nga dduuka oguddeyo ku zero, begaba amabanja gayitirire, buli omu akubanja odduke ne mwezi ekifo lw'amabanja nga gayitiridde. Allah subhanahu wa ta'ala olwo ayagala kenderezeeko, naye ffe tukiraba. Allah anoonya engeri yonna gy'akendereza ku muddu w'amazambi ge. Bwe giranga emirimu emirungi gy'ayinzayisizaamu okubanga akenderezaako, tewali kyokola. Bagamba saala tosaala, swaleezi yadde neegi. Lwaki swala zitulema zonna? Fulizaawo kale emu ogambe ngenda saala nga subuhi, tebikulema byonna. Tekigenda kyonna togamba mbu omuyinyo gwonna nguyiye, mbu swala nagivaako tokyogeranga. Eswala nagivaako kyogerekeka. Allah agenda kukugezesa, gamba mbu nava ku swala, ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukugezesa n'ebintu ebiruma. Obadde ofunyemu kasente, Allah akugumiikiriza alabe eddiro ogenda okukola ku mirimu emirungi, naye gwe akasente k'ofunye okatwala mu haramu. Allah subhanahu wa ta'ala kwava n'akugezesa liyukaffiraha. Allah subhanahu wa ta'ala akuyambe akendeereze ku mazambi ago ge weetuumako, bw'oyagala otwala ku minzaaniyo.
lwaki oyagala ogende n'agazambi nga geganji gabeere ku mizaani gazitowe emirimu ebirungi gikke weyagaliza muliro fena twagala yingira jjana lwaki okola ebyo ebigenda okuyingiza omuliro Allah subhanahu wa ta'ala mu kwagala okukendeerezaako kyakola akuwa ebizibu kizibu ku kizibu naye gwe atomedde emmotoka y'omuntu kyokka negyotomezeza badde bakwasise bwazisi bakututeko mu kkomera ez'okujjayo ezibuzo obaddeko mu kkomera olajjanidde buli omu okuya amasimu baganya gakwata obadde n'akaduuka otandise ofunamu kasente esola n'ogivaako n'ogayaala Allah ng'akwata akasente ako yongere omutya gwe n'okakozesa mu bubi n'okwata akasente n'okazza mu bintu byo n'ozza mu haramu anti otandika okwambala ebinu otandika ogerawo ku zibiiki otandise okulya ku bulamu obulijjo bw'omiisinga kasente akakuwadde ibaada n'ozeesonyiwa. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah gamba la budda min al-maswaibu oyina ofuna ebizibu kasitova ku ibaada bw'oleka esswala ekisibo n'okyesonyiwa la budda min al-maswaibu oyina ofuna obuzibu obukutuukako Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obuzibu olyoka omujjukire akuzuukusa obwongo olyoka ojjukire Allah wange namwerabira mutuufu Allah muviiriddeko ddala katugenda kutunuulira ensonga omwana Adamu bw'oba okudde mu bizibu z'olina osooka otunuulira Allah subhanahu wa ta'ala okunnyulula okuva mu buzibu obwo ensonga zigenda battaano omwana Adamu wazeekwatako ng'ali mu buzibu Allah subhanahu wa ta'ala agenda munnyulula mu buzibu oba omukendeerezaako bwe ziba nga bizinesi zonna zigudde jjukira nyina bye neerabidde jjukira nyina bye neerabidde bye nnina okukola bye nnina oteeka mu nkola mbivuddeko olwo Allah subhanahu wa ta'ala bw'onaamuddira nodda ku swala nodda ku bye yakulagira nodda ku saddaaka Allah subhanahu wa ta'ala agenda naye agamba omuddu wange azze mu layini atandika okugabirira mu lugabira lw'otamanya ani akuwa byeyongere riziki yeyongere otegedde ensobi yo ekyo Allah kyatwagalamu nga zino ensonga al-amalu allati tadfa'u al-bala ensonga tugenda bataano Allah subhanahu wa ta'ala kwasinzira okubanga akuwewula okugirayo ebizibu bigaba mabanja Allah agatwala gakugirewo oganazula mu mbeera gy'otamanyira kumanya bwera emmotoka ng'akooko accident bagikwata ku poliisi abapoliisi bennyini bakkubira bagambe no n'emmotoka yo nga tobadde addeki Allah akugye mu buzibu by'obaddemu otandike okweyagala ensonga mmeka zigenda okulaba ensonga ttaano ensonga esooka taqwa Allah okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mbutuufu bw'okumutya Allah subhanahu wa ta'ala waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan omuntu yenna atya Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhrajan Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuterawo obufulumiro buli wojjukira mu mbadde nemedde ku mazambi negeetuuma Allah n'aleetera ekizibu kyendimu essaawa eno bw'oba obadde oyambala bubi ng'osiba enviiri okola biki byonna Allah bye yagaana n'ojjukira ebyo ebintuusiza ku kino ebyo ebintuusiza ku kino fabima kasabat aidikum biva mu ebyo bye mukola amazambi gava mu ebyo bye tukola bw'oyambala bubi n'osiba enviiri n'ogenda ng'olaga figayo nga nabbi yatusobesa okwerikkirira abakyala n'okubaamu n'ensa n'ojjukira kino bulijjo kye kimbonyaabonya bijjo kye nkola Allah n'asinziirako okubanga mpabi n'ebizibu tuishoni yabuze onoonyiza tuishoni oli musemesi tesembayo tuishoni yabuze bano bagenda kukola bibuuzo bwe bagaanye bakubanja
anti badde oyambalanga bubi ku campus, abawala ku campus atambulanga bwayagala, badde oyambalanga bubi naye Allah nakusasulamu. Ebizibu biruma ate Allah abireetera mu kaseera awo kennyini. Obadde weetaaga tuula bibuuzo by'akamalirizo, Allah namma bakadde rotiitioni ku lwebyo bulijjo oyambala bubi, bulijjo ofuluma ne Sande n'ogenda gy'oyagala. Allah subhanahu wa ta'ala n'akukwatamu olukwata. Bw'onoomanya n'ozuukuka obwongo ne buzuuka noba bulijjo kino gye kimbonyaabonyesa, nodda ku mustawa n'otya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, n'obanga omugondera n'osala essola 5, nodda ku swala webanga swala siyaamu n'osiira byonna bye yatulagira, zina n'omwesonyiwa n'obuganze mwesandika muveeko. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuteerawo obufulumiro. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Buli ate Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya agenda kukuteerawo obufulumiro. Bwe ziba nga konteyina zo buli nnyo ezigwa, Allah azitambuze nga ziri safe, zituuke Uganda mutikule emisolo nga buli kimu kiri safe, otikule otunde bigwewo oddeyo onone. Allah akuteeredde baraka mu maali yo, weesonyiwa amazambi g'obadde okola, ovudde ku bwenzi, ovudde ku zaala kamwenenye kuba Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegedde bulijjo ekimbeeza obubi, ntegedde bulijjo ekimbeeza obubi, kantereeze kanongoose. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukutereereza obulamu. Bw'onaamutya agenda kukuteerawo buki? Obufulumiro. Ensonga ey'okubiri, as-sabr anil bala, okuba nga tugumiikiriza ku bizibu bye tufuna. As-sabr anil balaa'i, Allah bw'akugeza n'ekintu gumiikiriza. Bwe ziba ndwadde enkambwe gumiikiriza, weba alfa, we buba bulwadde bw'omanyi obutasobola buwona, gumiikiriza nabwo. Waliwo endwadde enkambwe ezikwata abantu, yenna naggwako n'ennyama n'ayagala okwetta. N'ayagala okukola ki? Okwetta. Naye gumiikiriza nezo enki? Ensonga. Tukitegedde? Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabeera ng'anyumiza basahaba. Waliwo omusajja min qablihim nga basahaba tebannabeerawo, waliwo omusajja yali atya Allah subhanahu wa ta'ala, naye omusajja baali mu lutalo olumu n'afuna ebiwundu, naye mu kufuna ebiwundu ne bimuluma. Ebiwundu ne bikola ki? Ne bimuluma nnyo. Fajaza, n'awulira nga takyasobola kihandoolinga, obugumiikiriza ne bumubula. Fajaza, n'awulira nga nedda kyayinza okukola mukimanyi. Oluvannyuma lw'okulemererwa okugumiikiriza n'alemererwa, fa akhadha sikiina, n'afuna akaki? Akambe, ne yeesala ku mukono, omusaayi ne gumuvaamu mpola mpola. Omusaayi ne gumuvaamu ki? Mpola mpola. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba atya? Allah yagamba, badarani abdi binafsihi faharramtu alayhi aljanna. Badarani abdi binafsihi faharramtu alayhi aljanna. Yali alowooza yava mu jihadi, anti bagamba omuntu ageze mu jihadi n'oyifiira mu ki? Jana straight. Yeye yavayo na biki? Na biwundu. N'akomawo fajaza'u, n'agumiikiza ne bigaana, n'akwata akame ne yeesala omukono. Mu kwesala omukono Allah subhanahu wa ta'ala yagamba atya? Omuddu wange aneeyanguyiriza, ayagadde okundukako mangu. Kitegeeza yesse ayagadde okundukako mangu, n'akwata akambe ne yeesala omusaayi ne gumugwamu n'afa. Faharramtu alayhi aljanna, Allah n'amumma ejjana. Ava mu lutalo
aganye okugumikiriza kuki Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde faharramtu alayhi aljanna Allah namumma ejjana wagana okugumikiriza yagana okugumikiriza kuki Allah subhanahu wa ta'ala kyamugesezza nakyo abantu batuuka mu bizibu neegalla mu luumu n'atekayo omuguwa ne yeetuga faharramtu alayhi aljanna Allah yamumma ejjana ye yagamba kannette mpone buno obulumi neyangulirize ngende eri Allah subhanahu wa ta'ala ngani mwabo abalongosezza yewe yalowooza Allah agamba atya faharramtu alayhi aljanna aneyanguliriza nemumma ejjana aganye okugumikiriza Allah kyali amwagalamu kwebyo ebizibu ebyamuwadde mu lutalo afunye ebisago abeere nga agumikiriza yagana okukola ki okugumikiriza yagana okukola ki okugumikiriza Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga tugamba fi kitabi tanzili ya ayuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'a as-sabirin surat Baqara ya ayuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah abange mmwe abakkiriza ista'inu bis-sabri bennaye mwekwata ku bugumiikiriza mubeere bagumiikiriza mu mbeera yonna mubeere bagumiikiriza mu mbeera yonna embeera ya buzibu embeera ya bwangu bamugumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuterawo obufulumiro embeera ya bwangu oba yaki beera muki bugumiikiriza ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ista'inu bis-sabri was-salah mwekuumire ku bugumiikiriza was-salah ne-salah naki ne-salah inna Allaha ma'a as-sabirin mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala aliwamu n'abagumiikiriza bw'ona agumiikiriza Allah agenda bbaamu naawe bwe kiba nga kirwadde ogenze mu ddwaliro bagamba gwe togenda wona tewetta isbir gumiikiriza era ng'okitadde mu mutima Allah subhanahu wa ta'ala ali wamu nange buli lwe naagumiikiriza ne ŋŋamba Allah wange n'ogumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba wamu naawe asobola okukuwonya endwadde ezo balowooza nti tezisobola wona bagamba mu kansa tawona Allah bangi bamuwonyezza oli n'abala kansa naggwamu essuubi n'atambula nga takyawera ibaada n'azivaako nabeera mu nnyumba ali mu kweraliikirira akoze yenna stress nezivuga stress neerabira Allah subhanahu wa ta'ala n'agana okugumiikiriza n'agana okukola ki Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuwonya endwadde ze balowooza mbu teziwona ze balowooza mbu ki nga omusawo nga gambye igwe lirya lunaku ogenda kufa naye kansa waaganye stage gy'aliko tagenda wona n'ona agenda mu malwaliro wa n'ogenda China tagenda wona naye onaagumiikiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala gwe kimanyi Allah ali wamu naawe ezo endwadde buntuntu yazituwa era yazitwala yazitwala yakola ki yazitwala ensonga eyokusatu era badde yakubiri ensonga eyokusatu as-sala as-sala Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga atugamba wa aqimi as-sala minirizeewo ki as-sala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar minirizeewo as-sala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar bw'oneekwata ku sswala eno tanha 'anil fahsha'i egenda kukuziyizaako ebigambo ebyobuwemu egenda kukuziyizaako okukola haraamu egenda kukuziyizaako okuba n'abantu abakola haraamu eno essola wonna agyekwatako tanha 'anil fahsha'i obwononefu bwonna
egenda bukuziyisaako. Ogenda babu kasero olowooza sinasala vuhuri kanziruke mu muzikiti, aswi Allah sinagisala kanziruke. Naye olwosanga abeera mu bwononefu tebajjukira na swala, anti kuva ku makya babeera mu mboozi tagasa. N'osanga gurupu y'abavubuka etudde kuva ku makya, zuhuri neetuuka nga bakyali awo bakyanyumya biboozi bya bwononefu ebitabagattako, ne beerabira n'okukola oluusi nga bali awo batudde. Neekwata ku swala, tanha anil fahshai wal munkar. Bw'oneekwata ku swala eno ogenda tandika olaba nga emikwano emyononefu otandise ogivaamu mpola mpola nga naye tomanyi otya. Buli weekwata ku swala n'obeera mu muzikiti n'osala zuhuri mu jama, asiri mu jama, magaribi mu jama, ishaayi mu jama, ogenda olaba emikwano Allah atandise ogikujja mpola mpola. Egyo emyononefu gumu ku gumu ate atandika okusembereza emikwano egyo egirimu eddiini, atharu y'eddiini, egigenda okugattako okubulira ebigambo ebigenda okuyingiza ejjana. Tukitegeera? Tanha anil fahshai wal munkar. Era eswala gy'olaba egenda kujja kubanga okola haraamu. Buli oneekwata ku swala ogenda va kuzaala. Anti akaddeko ogenda kamaliranga mu muzikiti, subuhi etuuka mu jama bw'ovaana nti ogenda ku mulimu, obudde bw'okunyuma ebiboozi ebitagasa ogenda bujjawa. Oba oli ku mulimu zuhuri neetuuka ne weebanja nola nosaala ki? Zuhuri. Ogenda aba haramu otandise omuvaako mpola. Bw'oba obadde onywa sigala notandika omuvaako nga tomanyi, mpola mpola notandika okivaako. Tukitegeera? As-swala tanha anil fahshai wal munkar. Ebigambo ebibi oba obadde obifulumyanga ng'obyatuzaala nnimiro bigenda tandika okusiimukako nga naye w'okyogera oswala, nze njogedde ekyo. Ogenda tutandika olaba nga binene ku ggwe, naye buli w'obbinkira mu zambi n'obeera mu bageya, n'obeera mu bavuma, n'obeera mu bawemula, era nawe ogenda tutandika nga byangu gy'oli oli okuvuma ekigambo bwe kiti nga ggwe oli atuwulira alaba kinene bwe kiti nga yalaba katono. Ada mbeera za bulijjo niba akokoka ng'avuma ekigambo bwe kiti kyotasobola kuddamu oba okiwulidde, naye nga ye yabimanyi yabibeeramu. Naye buli w'oneekwata ku swala tanha anil fahshai, obwononefu bwonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda bukujjako mpola step by step. Eswala tegana yonna jangu okwateko ero ogambe subuhi mu muzikiti, togamba mumbirekedde ddala, nedda, subuhi gireete. Ojalabanga ne zuhuri otandise okola ki? Ogireeta mpola mpola. Ogenda olabanga ne asiri yiyezze kati olinako meka? 3. Yali talinaako yadde bwekuba kwambala by'abawala abakazi. Noga leero Friday, buli Friday nyina okwambala hijab, nga buli Friday n'ogyetekamu jilibaabu, buli Friday ennaku endala n'oyambala nga bw'oyagala. N'otandika olaba nga w'otayambala bulungi, bw'oyambala bw'obukoma wano oswala mbanno ne gy'otambulira yonna. N'otandika kale okwambala ebiwanvu n'otabikkirira. Ate obeera Hajjati bwe yeebikkirira anyuma nnyo, naye n'otandika okusaako akakaaya, n'era ngafuuka mbeera yo mpola mpola. Kyokale ku ki? Ku swala. Eki? Eswala. Ne tugamba ensonga ey'okuna addu'a. Addu'a, okubanga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yaja n'amubuuza, aqaribu rabbuna fanunajihi au ba'idun fanunadihi. Ng'abuuza Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, aqaribu rabbuna, Allah waffe ali kumpi nnyo, fanunajihi, tumusabenga mu lwatu mukama. Allah waffe ali kumpi tumusabe mukama.
au ba'idin fanunadihi, oba ali wala nnyo tumukowolenga ai Allah. Allah nassa aya egamba etya, qala Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Abaddu bange bakumbuzangako gwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, anni kunze Allah waawe, mazima ddala ndiwa, ndi kumpi nabo. Fa inni qarib, ndi kumpi nabo. Ujibu da'wata da'i idha da'an, beera nga nyanukula edduwa y'omuntu idha da'an, bw'atuula ku makya n'agamba ai Allah nsaba onsaasire, ebizibu bino mbirimu naye Allah gwe wekka asobola okuntaasa, teri mulala. Abagagamba gezezaako baganye, sente zaabwe bazikodowalidde. Ai Allah nze gy'oli, ai Allah gwe wekka asobola okunzija mu bizibu bino byendimu ya Allah, ntaasa. Ai Allah ntaasa idha da'an, bw'abanga nsabye. Bw'onaamusaba Allah agenda kuwa, n'owanika emikono ai Allah ebizibu bimpitiriddeko ai Allah, fiizi nze siina fiizi, kapiki kange baakatwala, sina wenzija fiizi, ku mirimu bangobye, bulijjo ngenda bangoba ai Allah nkusaba ontaase, nkusaba onnyinyulule ya Allah. Allah agenda awuliriza edduwa eyo idha da'an, bw'abanga nsabye. Ujibu da'wata da'i idha da'an, nyanukula edduwa yoyo omuddu yenna abansabye. N'owanika emikono n'omulaajanira, olaajanira lw'otalaajanira muntu yenna ku nsi kuno, n'olaajanira Allah wo. Aya egamba etya, falyastajibuuni walyu'minu bi, mubeere nga mukola ebyo bye nabalagira musaale. Allah tagenda mbalaga kwanukula nga tosaala, newanika ai Allah biganye binkutte, kyokka subuhi swi tosaala oyitamu buyisi. Bugenyi newanika emikono ya Allah, bukondoina bwange babukutte, emisolo gibuze giganye, bitabuse obusibu bizibuganye, amaduuka bagaggadde, buli kimu kiganye. Ai Allah wange taasa, tutaase, naye nga tosaala esolo wagivaako, Allah n'akwanukula. Falyastajibuuni walyu'minu bi, mubeere nga mukola ebyo bye bwe baswalanye etuuse genda ogisaale, bwe kiba kisibo nga kituuse siiba, tatawu'aat sunna zonna gizaako. Walyu'minu bi, era munzikirizeemu, mukirize Allah subhanahu wa ta'ala ali omu, la sharika lahu, tetumugattako kintu kyonna, ali atya omu. Walyu'minu bi la'allahum yarshudun, mugenda bbamu abo abalungamye, mugenda bbamu abo abalungamye wa balungamu. Allah bagenda okuwa obulungamu nga mukoze bitya biri. Naam, ensonga ey'okumeka nga tukyali ku eyo yennyini, addu'a, hadith ya Uthman بن العفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان أبينا تقام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نولي من بقوى الله سبحانه وتعالى قام من قال أمونت ينا قام بسم الله من يعني من يا الله بسم الله من يعني يا الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نوزد وفنا تجمعني الذكر فنا تجمعني ولا تمانية الذكر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. الذكر ولا جمعني فينا تجمعني قام بيتيا بسم الله من يعني
ya Allah otandisa nakwogera linnya lya Allah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un ewatali kiyinza kukosa kyonna ng'otandisa na linnya lye bismillah fil ardi ku nsi kuno shayatini majini nsaawo olyekubya ekiiso terisobola kukwata ng'okedde kwogera dduweeno olina okutulako ng'alina ekiiso kiteresobola kukwata bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un tewali kisobola kukwata ng'osoosezza linnya lye kulwerinnya lyo osoose okwogera la yadhurru ma'a ismihi shay'un tewali kisobola kukosa tewali kisobola tekina kutusaako bulabe bwonna fil ardi muki mu nsi wala fi sama yadde mu ggulu wala fi sama wa huwa samiul alim Allah akola atya awulira era amanyi buli kimu byonna ebitambula ku nsi kuno abimanyi ebiri mu ggulu buli kimu akimanyi wa huwa samiun alim awulira nnyo era mumanyi nnyo ekigenze ewala nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba omwana Adamu wajogera emirundi emeka emirundi 3 ng'agenda kwebaka teri kiyinza mukosa mu kiro kyonna mpaka webukeera bukola ki webukeera ate omwana Adamu webukeera n'Adamu n'ajogera emirundi emeka 3 teri kiyinza mukosa mpaka webuwungeera zikiri gye yatuwa okubanga twekwatako amaaso ag'ensaalwa tetumanyi tutambulira wala twagaliza bangi oli akutunuulira naye nga takwagaliza oli akutunuulira naye nga takola ki nga takwagaliza oyinza omuyita mukwano gwo nga si mukwano gwo gwakanya okulaba nga takwagaliza ensaalwa shiriki oli nagera nakwata akaviiriko n'abako nowakateeka tajja kuwangala tajja kukola biti tajja funa tajja kukola ki tajja funa gwewakedde soma dhikiri egenda kuprotecting okuva ebyo byonna nsaalwa biki shiriki olina wakutega ddagala olibuuka nga tolina kyobadde wasooseza linnya lyani lya Allah subhanahu wa ta'ala era tugyekwateko nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagituyigiriza era natugamba tugyekwateko ku makya gisome emirundi 3 n'olweggulo gisome emirundi emeka 3 teri mu nsi muno na mu ggulu kisobola kukola ki kukosa nolwekyo ekibadde kyakuna addua kibadde kya nga tugenda kukisembayo attawuba attawuba tawuba kyeki naam okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala olwenenya olwannamaddala olwasiriddamu n'omanya ensobi zo z'obadde okola gwe omuntu ebizibu ebikususseeko n'odda ku musaalo n'ogamba ai Allah mbadde mulyazaamaanya mbadde musobya amateeka ago mbadde ngabuuka hududu zo mbadde nzibuuka watuganda zina ya Allah gwe mbadde nsiibamu oli mulezi wakimanyi akumanyi wenna akumanyi byonna bimwanjulire mugambe ai Allah nze mbadde ntugomya abantu ekiro ai Allah nsaasira nziriramu ai Allah siri kiddamu wekuba kubba ogambe ai Allah sigenda kuddamu kubba wekuba kwenda omugambe ai Allah obwenzi mbutadde mbuvuddeko bw'abazaala omugambe ai Allah kuva leero obwenzi mbutadde ku lulwo ai Allah nsumululira ebyo byonna tunabikola betwogeddeko Allah era agenda kukenderezaamu oba okukugirawo ddala obuzibu bwobaddemu abugyewo
otandika okweyagala wano mu nsi. Otandika okwaki okweyagala. At-tauba, tubu ila Allah, tuyinza Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, okwenenya okwasiriddayo. Ya Allah, mbadde nyambala bubi naye mbitadde ku lulo. Ai Allah, mbadde nsiba enviiri mbitadde ku lulo. Ai Allah, amateeka ago mbadde nga buusabuusa nga ngayisaako amaaso, naye ai Allah nsaba onsonyiwe. Ai Allah, eswala mbadde nagivaako nga ndimu abo bagamba eswala tomuwulira, naye ai Allah mbitaddeyo byonna. Bijiba mikwano muri ai Allah nebajja ensalako ku lulo. Ai Allah, wegubanga mulimu gwenkola gwa haramu, ntunda mu bbaala, ndi musiraamu ntunda mu bbaala, ai Allah ngenda guvaho ku lulo noonye ogwa halaali, ai Allah gwagabirira gwawa. Bino bimwanjulira. Awo oli mu tauba omugambe ai Allah siriddira. Bw'obanga haramu yansibye mu bwavu, ai Allah muvuddeko. Bw'obanga haramu yambeereza mu mbeera embi, ai Allah muvuddeko. Bw'obanga haramu yansibyeko ebizibu byentambuliramu, ebintuddemu nange besobola kwahandolinga, ai Allah mbivuddeko. Bw'obanga haramu yaleetedde okungoba ku ssomero, ai Allah muvuddeko. Bw'obanga haramu yaleetedde ebyenfuna okubula, ai Allah mutadde ku lulo. Ai Allah nkomyewo. Ai Allah nkomyewo. Esobola ntandika zisaala mu jjama. Byonna ebadde bikwemazaamu n'obyesonyiwa. Bw'ebanga duniya l'ogamba ai Allah okangoleko kyensobodde. Bwegubanga mulimu gwa haramu guveeko. Noonya gwa halaali, Allah ajja kukugabirira mu mbeera yonna. Toyinza va ku haramu n'ogamba mulimu gwa haramu n'oguvaako ku Allah subhanahu wa ta'ala n'onoonya gwa halaali, Allah n'aguguma. Tasobola gukuma. Era mu mbeera yonna ajja gukuwa. Ate nga gusinga kuli gw'obaddeko. Bwe ziba ssente, Allah aziyinjiwaze. Bwe ziba ssente, Allah aziyinjiwaze. Mugambe ai Allah gwasinga okuntegeera. Bano abaddu tebalina kye bamanyiiko. Gwasinga okola ki? Okuntegeera. Allah subhanahu wa ta'ala, waman taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Man taaba, yenna akola tauba nagamba ai Allah nsaba onsonyiwe siriddayo, n'okola tauba muvuduufu bw'okola tauba n'ogamba ai Allah mbivuddeko, ebadde binneemazaamu ku nsi kuno mbivuddeko, ai Allah kati nkolera akhira, mbyesonyiye haramu yenna ya Allah nkusaba onnyambeko muveeko, nkusaba nkwatireko ya Allah, ntegedde ensobi yange wano weezudde okukola tauba. Omuntu asobola kukola tauba nga tenneezuula? Asobola kukola tauba nga okyali mu haramu? Oba weezudde ogamba ai Allah obwezi mbutadde ku lulo neezudde, ai Allah nkusaba onkwatireko mukola ibaada zo, ai Allah kusaba onnyambeko mukoleyo byonna bye watulagira bye weetaaga, tugondere mu butuufu bw'okugondera ai Allah. Bw'oba shiriki n'omuvaako n'omwesonyiwa n'omutta, bwe buba bulimba n'ogamba ai Allah nsaba ongondeza amazima mbeere nga njogera amazima. Bwe kuba kubba okuveeko gamba ai Allah mbadde nziba nga ntigomya abantu naye ku lulo nkitadde. Waman taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Bannatafsiri bagamba yaudu ilayhi ba'da al-maut, ogenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala hasanan, ngwina birungi byokka. Allah wanaamala okusonyiwa oluvannyuma lw'okwenenya, ogenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala nga akusonyiye. Ngozze eri Allah subhanahu wa ta'ala oludda olwannama ddala, ogamba ai Allah nzize gy'oli oludda olwannama ddala, mataba oludda olwannama ddala, ogamba ai Allah byonna mbivuddeko ku lulo sigenda biddamu.
ntegedde ensobi yange ayi Allah wange gwagabirira ya Allah sente zibuze kiduufu zibuze lwakuba bye mbadde nkola zibuze lw'amazambi gange ge nnemeddeko ng'omuntu ge mbadde nkola nsanyuse obulamu bwange ngaze kyendowooza kye kituufu ayi Allah nkusaba onsaasire onsonyiwe nabikola mutamanya ya Allah kusaba onsonyiwe siribiddira buli omu gwasinga okwemanya ezambi lyolemeddeko nga naawe olimanyi bbi gwasinga oddimanya okuba kulimba ng'oganidde kulimba nga oli alimba n'ebisolo alimba enkoko nga ye kulimba ogambe ayi Allah ezambi nze nsinga oddimanya ya Allah saba onsaasire onsonyiwe ayi Allah wange toliraga bantu ayi Allah wange nkwenenyeza nsaba oleme kumbikkula ya Allah onkuume naye Allah ndivuddeko bwe biba bifonga ebyobadde okoleramu haraamu oyo n'obyesonyiwa n'obisenguka kuwa Allah n'onoonya ebifo ebirungi ebirimu halaali tukitegeera التوبة قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اصطفى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أبانغ أبدو بانغي أذان tugenda mmaliza ne aya eri mu suratu Zumar aya ya 5 قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا tugenda mmaliza nayo olwaleero eno aya nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yajjiru omusajja yajja eri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamugamba nabbi nkoze buli kimu okuba kwenda nyenze okuba kutta abantu mbasi namugamba ya Rasulallah buli kimu nti kweze nzisa abantu nyenze zaala amazambi gonna ganneetisse Allah subhanahu wa ta'ala asobola okunsonyiwa omusajja ajeewa eri nabbi amubuuza Allah subhanahu wa ta'ala asobola okunsonyiwa byonna mbikoze nyenze nzibye buli zambi lyomanyi nagamba nga koze awulidde aweddemu essuubi agamba Allah ayinza okunsonyiwa ku bino byenkoze nabbi amubuuza kimu atashhadu an la ilaha illa Allah yamugamba kimu okakasa muli la ilaha tewali yesinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa illa Allah okujjako Allah omusajja yamuddamu n'agamba wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah nti kakasa bulungi nti ne nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mubaka wani wa Allah ekitegeeza muli atikakasa Allah we ali ogwo tebamugattako kintu kyonna balakyali awo Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya negamba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يسأل جنبا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قام النبي محمد بقامه
ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, abo bonna abonoonye ne baddugaza emyoyo gyabwe lwabyonono ne bakoze ne batta ne bakola zina balemedde mu haramu, ebipimo babikyanga babizza eno, minzaani egwesi etunda aguzisa ndala, ate ye bw'aba atundisa ndala minzaani egwesi ekolaki? Gwasinga okumanya ki kyokoze, naye oli yadda n'abyanjula eri nabbi, ya Rasulallah nzibye, ya Rasulallah okuba kutta nzise, okuba kwenda nkoze ki nyenze. Yamubuuza atashhadu an la ilaha illa Allah, okakasa mu tewali kyensinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okugyako Allah? Omusajja n'amuddamu atya? Namugamba wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nga kasambu naawe wewe nyini gwenyogera naawe oli mubaka wani? Wa Allah. Allah nassa aya egamba baddu bange mwabakoze ebikyamu ne bituuka n'okubanga emyoyo gyammwe giddugala gigubye lwa bikyamu bye mukoze, nakuwa n'erinnya oyo mutemu atta, ne bakuwa erinnya oyo mwenzi saabenzi, tayenze ne bayenda ne balikuteekako ku lw'ekikola ky'obadde okola. Naye kenyini olwotuuka n'ogwamu essuubi mbu Allah tagenda kunsonyiwa, toggwangamu essuubi. La taqnatu min rahmatillah, tubangeeyo n'obaako ky'okoze nekiba kinene kitya, newe kiba nga Allah akigaana, toggwangamu essuubi. La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, toggwangamu essuubi nti Allah agenda kundekerera, Allah tagenda kunsonyiwa, toggwangamu essuubi. Gwe ne bw'oba okoze zambi ki naye ng'okakasa Allah ali atya? Ali omu, era nga tomugattako, neweokola ezambi litya toggwangamu essuubi n'ogamba Allah tagenda kunsonyiwa, n'ogamba kino kyenkoze kinene, Allah ayinza obutansonyiwa. Abamu nno bagamba ku bino byenkoze Katonda nansonyiwa nze, nedda, tagenda kunsonyiwa, mbonaabonera ki? Nagamba kangakole gonna nga maleyo ku nsi neeyagale, nagamba guli ekyoleeyo, guli ekyoleeyo, naye guli ekyoleeyo kimanyi kitegeeza? Allahu akbar. La taqnatu min rahmatillah, toggwangamu essuubi ku lw'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'ogamba ku kino kyenkoze kinene Allah tasobola kunsonyiwa, n'ogamba nedda, ezambi nga ddene nange linzitoyeeko alikoze. La taqnatu min rahmatillah, toggwangamu essuubi. Bw'obanga ng'okkiriza mbu Allah subhanahu wa ta'ala ali atya? Ali omu. La taqnatu min rahmatihi, toggwangamu essuubi mbu tagenda kusaasira, tagenda kusonyiwa. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna, Allah asonyiwa amazambi gonna. Kasita obanga okkiriza mbu ali atya? Ali omu, tetumugattako la sharikala, tetumugattako kintu kyonna. Okkiriza ekyo, naye n'okola ezambi mu mazambi amanene ge yaganda oba amatono, n'olikola n'ogamba ezambi linsoyeeko nange ayogera nikoze naye nedda. La taqnatu min rahmatillah. Olwabeekuba ttatu, mwana atambula bukunya yeekubye ttatu, mugongo waliyo ebiviiri byasala, avumye buli kiramu, naye ng'akkiriza nti Allah ali atya? Ali omu, tewali kimwegattako, era nga yetagatta ku Allah kintu kyonna, naye n'akola biri byonna, yeekubye ttatu, avuma, akola biki, toggwangamu essuubi mbu Allah tagenda kukusonyiwa. Dda wansi omwenenyeze byonna obimulage. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa amazambi gonna. Toyinza kukola zambi lyonna n'oyenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala n'otula ku musawo ogamba Allah nsaba onsaasire onsonyiwe ku byenkoze, ndi mwonoonyi, n'okyerako na Allah ndi mwonoonyi, naye nsaba onsaasire onsonyiwe.
abenganda nabagoba mange namugobe wange takyalayo talinyayo ya Allah ni Allah nkusaba onsonyiwe nogenda eri maama wo n'omwetondera abenganda n'obeetondera bagamba bannaye nasobya munsaasire munsonyiwe nowanika emikono ewa Allah Allah asonyiwa amadhambi gonna nga n'akasembayo abatabaddewo mu kusooka mukimanye ebibonyo byonna betufuna ku duniya bakusibye bakututte mu kkomera bakutte simanyi okola biki oluusi oli awo tolina na musango ne bajja ne babayoola mwenna wadde mukaaga ne babayoola ne babatwala nga tolina kyomanyi manya buli kizibu kyofuna kiva ku biki byokola fabima kasabat aidikum biva mu biki byokola ku nsi kuno gwe kimanye buli musiba gukutuukako buli gukutuukako botisooka otule okube mu tooki ogambe bwemba mbadde nsala tudduha nagimisinze olwo mukadde gw'ensanze awo munyiizizza mugambe ekigambo kya kati kimusanyudde okuba mu tooki nogamba nasanze wali akenvu nga simanyi niko nenkatwala okuba mu tooki mu lunaku lwo ku kino kyofunye olweggulo babayodde otuula awo neweebuunya nakoze eki wano obalaabalamu ki kyewakoze eki kyewakoze manya buli kyetukola mirimu gyaffe bwe munaava ku mirimu emirungi Allah agenda kwongera obbagezesa tukitegedde buli wenasamba emirimu emirungi n'ogivaako n'okola gwe beeyagala bye bataakulagira Allah agenda kwongera ki obbagezesa buli onaagyesamba agambe swala ngivuddeko Allah ajja kugezesa Allah ajja kukola ki ajja kugezesa waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja buli muntu atya Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja Allah agenda kuterawo obufulumiro buli wonaamanya byozenga okola ne weenenya Allah agenda kuterawo obufulumiro newankubadde abantu bayinza otula ne bagamba ono ye ku luno agenza awedde ku kino kyakoze tasobola vaayo mu kkomera ku kino kyakoze naga oyo bamusibye mayisa agenda beera yavundireyo n'amagumba ge gasule bagaziikeeyo naye noweenenya n'omanya nakola ezambi natta omuntu Allah neweenenya Allah olunenya olwenenya nga togenda kuddamu nomugamba ayi Allah kituufu namutta naye sigenda kukola ki kuddamu ng'obudde buweddeyo tugenda sembyayo kisa y'omusajja nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nga anyumiza basahaba be waliwo omusajja before you yajja ng'anoonya mukaalo nga tunaabeera wano omusajja najja ng'anoonya asinga okumanya mummwe ne bamulagirira omusajja abeera wali oyo ye tumwekakasa alina kyamanyi ku ddiini ya Allah n'agendayo n'amugamba nzisa abantu 9 mu 9 Allah asobola okunsonyiwa mba neenenyeza omusajja yamugamba ossa abantu 9 mu 9 tasobola kusonyiwa tasobola kola ki kusonyiwa omusajja teyali mubi ng'akwata jambiya ye ng'amugatta kuwa 10 badda nti 9 mu 9 naweza beka 10 neyeyongerayo n'abuuza mu katundu akaddako ani wano alina okuyimwa abasinga okumanya era ne bamugamba waliwo omusajja ali awo gendayo omwebuuzeeko olabe bwe yatuukayo omusajja n'amugamba nzisa abantu
babadde 99 kati bali 100. Nisa abantu 100 Allah asobola okumusonyiwa. Namugamba Allah asobola okukusonyiwa baweenenyeza. Namugamba waliwo akaalo kali eyo. Naye ogenda okukola, ogenda tambula ove wano, ogende kaalaako, otandika osinza nabo, otandika osaala nabo, weenenye. Allah agenda kukola ki? Anoonya tawuba. Asa abantu 99 anoonya ki? Tawuba. Ajja atandika otambula olugendo olwo. Atandika otambula olugendo, agenda. Aba atambula okufa ne kumujjira mu kkubo, agenda noonya ki? Weenenya. Malayika 2 ne zijja, etwala ebirungi etwala ebiki? Ebibi. Zimukayanira, nze mutwala. Allah n'abasiza malayika ngeri mifaananyi kya muntu eramule wakati wa zino malayika 2. Ne bagamba mupima olugendo gyava ne gyalaga distance ebulako. Bwebanga eno gyava okutuuka eno gyalaga distance ebadde ekyali nnene nga keyakatambulako ke katono, ebyo byamutwale. Naye bwebanga distance gyabadde abuzaayo yentono, akola ebirungi, malayika etwala ebirungi ekole ki? Yebemutwala. Nga bapima nga kiraga ebbanga lyabadde distance gyali yakatambulako yebadde nnene kweri gyabuzaayo. Malayika yebiki? Ebirungi nemutwala. Naye kigambibwa nti ebbanga lyali asembayo, abamanyi abamu bagamba ebbanga distance yali yakatambulako yali ntono. Mukubeera entono lwakuba yali anoonya tawuba, Allah amusaasire amusonyiwe, ng'akitadde ku mutima ayagala Allah akola atya? Amusonyiwe. Allah n'afuula distance gye yakatambulako nga nnene okusinga kwebadde ebulayo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.